VJ Junior agamba katwolekere naffe leero katwolekere ekyatuleze olwaleero. Mugamba mutya bannayuganda, how is everybody doing man? Mugamba mutya Uganda, Africa, East Africa and the world at large, how is everybody doing man? Mugamba mutya. Amuli ge tukuletedde leero gakwata ku bayimbi ba Uganda bana. Bayimbi bana group emu n'omuwala omu. Kuliko Spice Diana ne ba B2C. Naye nkujukiza subscribing tulabe nga tugendera ddala mu maaso. Subscribing awo wansi okonene ku kade ka notification bell ako tulabe nga tugendera ddala mu maaso. Oyo ku screen yo ye delivered Julio gwe bagamba okubeera nti nnaku zino yatambuza Spice Diana nga akaguddeyo eyo nga akalimi kaguddeyo side zeri yamutambuza mwana muwala Spice Diana nga akalimi babyogera dda kuva ku luyimba lwabwe lwanjabala. Spice Diana mbu yamutambuza nga akalimi kaguddeyo eri. Ngenda kuleetako video ya Spice Diana nga awaana abaana baneeno nga abawaana Emibiri. Jjukira bano balina oluyimba ne Spice Diana. Balina oluyimba ne Spice Diana bulungi nnyo, baluyita njabala. Balukola ebbanga lya mabega kaawo ne bana balinzi ba B2C. Avuddeyo n'abawaana Emibiri egyakabi. Oyo delivered Julio bavuddeyo ne bamuwaana omubiri ogwakabi tiyakyasinze omubiri mu bayimbi ba Uganda. Mwana muwala n'agamba bannaye nga mukoze emibiri wakimutiisatiisa wakimuntiisatiisa. N'amugamba bannaye nga mulabika bulungi, ekintu nga mukitadde ku level endala, kintu nga mukitadde ku level eddako. Naye tukwaniriza ku MTV nkujjukiza subscribing obeere nga tomissing out ku story yonna gye tuba tukuleetedde olunaku olwo. Abalenzi obalaba ono asooke nali mu white ye delivered Julio, ali mu makati ye mystery, ate asembayo eri mu white n'empale ya brown ye Bobby Rush. Nkujukiza subscribing tulabe nga tugendera mmala maaso, tugendera ddala maaso. Baana abo boogeza bannayuganda obwama. Kankulekere eno video ya Spice Diana ng'awaana abaana baneeno. Abebyana si bebiri ebyanjabala abikyali bito naye kati. How are you guys? We're fine. These are my neighbors. Badde mpitaayitawo ne mbasanga ne mbalengalenga mbaka twebuuzeeko. Mwajja mu mmere naye nga mukola nnyo ebintu bino ki mututiisatiisambu naye nga tonight tulina show omukolo y'abakulu bano bajja peerayo wali wonna, so B2C soldiers bajja ngenda beera ne show concert, online concert, home concert ku Facebook page ya AfriCell. Guys banayite musu enga muri banje alongside bagikona ostegera maje yo babereko nnyo the B2C omate tukyabayita muno bajukizemu ko najabala kali ka 20 watt naiko mukadi nera sinyo lesi 2015 now 16 17 18 19 yakajejo neza bagamba chimba bane bali wano. Hello, hey Spice, much love tonight kama tugenda tutekemu engato n'empale nafu ostegera nena mwambale bulungi nga mbale bulungi temuja kusidinga kati njabala omutima bwe gukubanja omusayi mu misi waguduka njabala wansima nnyo sibibala kabamala abebyana si bebiri ebyanjabala abikyali bito naye kati. How are you guys? We're fine. These are my neighbors. Badde mpitaayitawo ne mbasanga ne mbalengalenga mbaka twebuuzeeko. Mwajja mu mmere
naye nga mukola nnyo ebintu bino ki mututiisatiisamu naye nga tonight tulina tulina omukolo y'abakulu bano bajja beerayo wali wonna so B2C soldiers netubayitira abantu bajje ngenda beera ne show concert online concert home concert ku Facebook page ya Africell guys banayite musu enga muri banje alongside bagikona oshtegera maje yo babereko nnyo the B2C omanye tukyabayita muno bajjukizemu ko najabala kali ka 20 watt nera sinyo nesi 2015 yawo 16 17 18 19 yakajejo nenga bagamba kimba bane bali wano hello hey spice much love tonight kanapika tugende tuteekemu engatto n'empale oshtegera mwambale bulungi nga male bulungi temuja kusitinga of course kati njabala omutima bwe gukubanja omusaayi mumisi waguduka njabala wansima nnyo sibibala no kabamala